Akakiiko k'ebyokulonda e Masaka kakakasizza Rwasa Emmanuel okwesimbawo ku kifo ky'obwammeeya w'ekibuga kino. Ono kyokka asanze akaseera akazibu ab'akakiiko bwe basoose okugaana okumuwandiika ekimuwalirizza okuyungula ekibinja ky'abapuliida ne bayingira mu nsonga zino. Bano bawaasaganyizza ebisongovu n'akulira ebyokulonda e Masaka Sam Agaba nga baagala okumanya ensonga egaanyisizza omuntu waabwe okumuwandiika. They're going to sue Rwasa for having different names, and that is we shall defend him. Oluvannyuma lw'okuyitiŋŋana kw'amasimu, Rwasa akkiriziddwa okwewandiisa ng'ono akukulumya olw'engeri gy'ayisiddwamu wabula ne yeeyama kulaakulanya ekibuga ky'e Masaka. Nti embeera gye mpisiddwamu tebadde ya buntu kubanga waliwo atuuse okukubira looya wange n'amugamba nti va mu bintu bya Rwasa nkuwa miliyoni 10 ngenda kulaakulanya Masaka ate era ngenda mufula ekyenjawulo. Embeera tebadde nnyangu okulaba nti mukama waffe Mukulu Rwasa bamuwandiisa ku Ward Mayor bwa Masaka City naye era nga bw'omanyi nti amazima gasigala mazima. Shamira Nagawa, STV Select ey'enjawulo.